Ssaabasajja Kabaka akyali mu mikono gy'abalabe. Ebyakolebwa wakati ng'empologoma eddugadde Abaganda okwatooloola ensi yonna abeegugunga okubanja Ssaabasajja Kabaka kikwoleka nti Abaganda ddaaki bazuukuse omwaka 2024 baazuukuka. Akayuuguumo k'amaanyi mu Buganda era mwe mubadde abataka abamu bayisaako ebiwandiiko ebibagoba ku butaka bwabwe. Ebimu ne biviirako n'abantu abamu okufa. Zaali zooleka Bukaawu obwabo abaali bagenda okutemula Ssaabasajja Namibia. Kakati olw'obutatuukiriza kiri ne baagala obusungu bwabwe babumalire ku bano be balowooza abaasuuza abaategula olukwe lwabwe. Kakati Ssaabasajja Kabaka nga akozesebwa ng'ekitala eky'okutemaatema buli gwe balowooza nti yabeekiika mu maaso. Emiyaga giringa ndowooza batwogereku ebiri lwe lutalo lw'Abapakasi nga bajjajja bwe babayita ne bajjajja abataka. Muyaga ogwokubiri lwe lukwe olwali lukoleddwa abakulembeze b'Obwakabaka n'abalangira okuteekawo oba okuteeka ku Buganda amaziga. Era ne tulaba ebiwandiiko eby'enjawulo ebiyisinganya emikono. Ne tulaba abamu ku bajjajja abataka abaali mu lukiiko nga bali ebigambo byabwe. Naye olw'okuba abataka baali bamaze okutema ekkubo oba omukwaju, abataka baasobola okuwangula olutalo lw'okugenda e Namibia era ne bagenda. Nga luli olukwe lumaze okugwa obutaka. Ate era tetulina nnyo ssuubi nti waliwo eddembe eryetengeredde lye tuyinza okutambuliramu. Era kikyetaaga okuba nga twongera Abaganda bongera okwogeza eddoboozi limu n'okulaba nga bateeka amaaso ku ekyo kye baakola ku mulundi guli okulaba nga kyongera okutereera. Okweteekateeka okwo kwoleka era kumazeeko n'omwaka olw'ensonga empologoma yakomawo naye we tugenze okumalirako omwaka olabye ng'okweteekateeka okwo kutambulira ddala okuviira ddala eri gye kwatandikira okutuusa omwaka okuggwako babaddewo okulagayo. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 216 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Haji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Kale abalungi abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo, mwebale kutugobera n'otuwa feedback wa response ko bye tubaweereza. Nze muzikuwaga nga Moses Wamala. Tubaaniriza nnyo nate mu mwaka omujja ate era ne tubayozaayoza olw'okumalako omwaka omukadde ogwa 2024 nga mukyali balamu era nga mukyali bulungi. Bw'oba tutegeera kintu ekyo kubeera ng'olina obulamu ojja kugendako mu City Mortuary e Mulago oba ku mortuary yonna y'eddwaliro lyonna, ogendeko ne mu ward, gendako mu ward ya accident oba emergency ne ward endala zonna. Abalwadde abaliyo obulamu bw'olina ate bwe basinga okwetaaga ennyo. Bw'obeera ng'omwaka wagumazeeko ate era ng'osobodde okutuuka wano w'oli, weebalize Katonda. Ate era tugubaagaliza okubeera nga muguyitamu bulungi nga bwe muyise mu mwaka 2024. Ebisoomooza bibaawo era tusobola kubyewala, naye engeri gye tubyaŋŋanga saako n'okubigonjoola kye kitufuula ab'enjawulo era n'abasajja abamalirivu okubeera nga tuwangula ensi eno. Kale
Olwaleero tujja kutunulako ku bintu ebitali bimu ebigenda mu maaso oba okuba tooki mu mwaka 2024 nga bwe gutambudde. We twagutandikira mukadde wange mu birungi kyono ng'agamba nti Abaganda baali balina kweteekateeka, ffenna tweteekereteekera ebijja. Nja kubeera nga ebibuuzo mbimubuuza okukakasa waddala ekituufu Abaganda beeteekateeka mu mwaka ogwo n'ensonga zonna nga bwe zaatambula. Omwaka gukuba mu tooki analysis kuviira ddala mu January okutuukira ddala mu Ntenvu Gatonnya kutuusa mu Ntenvu tulabe bibadde mu mwaka ogwo. Tujja kutandikira n'eggwanga Buganda okutegeera emboozi ezibaddemu events n'okuzikuba mu tooki. Kale kansoke muwe omukisa atera naye muyozoyozo okubeera nga yatuuse mu mwaka 2025 n'okumukulisa omukadde. Mukadde wange nkwaniriza nnyo ku mukutu, nsaba onnamusize kuba tugoberera n'obubaka bwo obutandika omwaka gye bali. Sebo ndi musanyufu okuba nate nti nno muze tubeereko okukubaganya ebirowoozo, naye okusooka byonna njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda atuwambaatidde era atuwadde ekirabo eky'obulamu ne tutuuka olunaku olwaleero nga tuli mu abo abalonde be abagenda omuweereza ekiseera ekiddako mu maaso. Twagala okumwebaza olw'okwagala kwe n'ekisa kye kyatuwadde. Ntudde akaseera nga tetuwuliziganya naye wabaddewo enteekateeka. Twalina nga nze omu ku badirekita ba Busesebo, twalina enteekateeka twasisinkanako ekumasi eyo. Ate bwe twava ekumasi twalina ogenda e Morocco mu kibuga ky'e Casablanca. Waaliwo ensonga enkulu ezaali zitwetaagisa naye nagenda okukomawo nga nfunyemu obukosefukosefu era embeera teyali nnungi nnyo. Nenjogerako ne bakadde bange abamu ne mbategeeza embeera nga bwe yali, naye nali neetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Kaakati Omulangira Lumaama Kalemeera n'Omukulu Mpagi bwe baawulira ensonga eyo ne bagamba Anjuki totawaana, Kabiru ako katulekere. Era Kabiru ne bakakwata ne bakuyita kukatoolawo, ne bakatoolawo ne bakatambuza nga bwe kaali kateekwa okutambula. Nenfuna obujjanjabi bwe nali nteekwa okufuna ne tugenda mu maaso. N'olwekyo njagala okubeebaza abakulu abo ababiri olw'omulimu ogw'ettendo gwe baakola, era mbasabira Mukama Katonda yongere okugaziya ensawo zaabwe era abatemera amakubo amalungi. Njagala okulamusa ku balabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli. Mwebala okugoberera era abamu babadde bantuukirira aba wano ku butaka n'abali ebweru w'eggwanga nga bambuuza ebigenda mu maaso n'okulwawo okulabikira ku mukutu, okulwawo kubanga tetukyatambuza mirimu. Ne mbagamba naye weetuli tukola emirimu egy'enjawulo. N'olwekyo njagala obbalamusaako. Njagala okulamusa ku mukyala Joyce Namuddu n'omukyala Nagawa, oba ye Nagawa Salifu oba Nagawa Saala, wonna wooli Omukama abampeera omukisa. Ye mukadde wange mu birungi ki, twongera okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwo ate era n'abakulu abakusobozesa okubeera nga ovuunuka embeera gye walimu. Omulangira Lumaama Kalemeera n'omukulu ani omulala Mukulu Mpagi omuzira nseenene. Mwenna tubeebaza, gali awamu ge galuma ennyama ate era twongera okubaagaliza omwaka 2025 okufuna ebyo bye muluubirira okugufunamu saako n'okugattako ebyo bye mubadde mulina. Tubeebaliza ddala nammwe abagoberera omukutu Uganda ey'enkya. Omwaka ogwedde twaweza abagoberezi abasoba mu 800. Ekyo nno kyamaanyi nnyo olw'ensonga
omukutu guno ebintu byeguweereza by'essimba bya nkizo by'amaanyi byakulowooza nnyo n'okusomesa okwawukana ku mikutu emirala egikyamuukiriza egiwemula egimokola amagambo n'okukola kutya. So emitwalo 8 nkitwalira ddala nga ddala kinene eri abantu abaagalira ddala okusoma n'okutegeera okugenda obuzibu okwawukanako ku bantu abalala. So mwegasse ku lubu lwabo abagenda okuteekawo enkyukakyuka eyannamaddala mu nnyaffe Buganda saako ne Uganda okutwaliza wamu era we celebrate you tujaguliza wamu nammwe ne 2025 mweyongerera kubiriza abalala bonna okubeera nga basubscribinga ku mukutu guno tugende mu maaso family oba network ewerere ddala okutuusiza ddala mu bukadde n'obukadde bw'abagoberezi ba Uganda ey'enkya. Mu maaso kawo tujja bateekerateekera tujja kubeera nga tubategeeza enteekateeka nnamutaayiika omwaka 2025 bye tugenda okusimbirako ddala essira gugenda kubeeramu ebbugumu ebyobufuzi nga twolekera akalulu ka bonna. So tugenda kubeera nga tukyusaamuuko mu mpeereza yaffe empola mujja kulabako ku faces empya n'ebyo nanga bigendereddemu kubeera nga bigatta ku mpeereza yaffe. So tujja kubeera nga tuwaleetera pulaani eyo nga bwegenda okutambula mu mwaka guno 2025 neera tukyasimba essira ku mpaji eziwanirira omukutu guno omuli obwenkanya okulwanirira obwenkanya eri bannansi abatalina ddoboozi justice to the voiceless okulwanirira enfuga ey'amateeka constitutionalism and rule of law okulwanirira enfuga ennungi good governance okulwanirira okuteeka oba okuba torch mu bibalo saako n'okubalirira ensimbi y'omuwi w'omusolo n'okuteeka abo abakulembeze ku nninga okunnyonnyola buli nsimbi saako ne bye bakoze accountability. Z'ensonga nno enkulu zino endala zijja nga ebitukwatako ebyobuwangwa culture mu mawanga gonna Basoga Bagisu Batoolo n'abalala bonna Baganda n'ensonga ez'okulaba butya bwe tusobola okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu mu ggwanga Uganda zezo empaji ez'omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya rule of land justice constitutionalism and rule of law good governance and accountability z'ensonga ez'essimba era tuyita mu programu ezisomesa eziyigiriza eziwabula n'okusanyusaamu kutonotono nga amawulire we gali entertain and educate. Kale tugenda kunnyonnyoka omwaka 2024 eno ye programu esookedde ddala nja kubeera n'abantu ab'enjawulo ntandikise ne mukadde wange mu birungi ky'okukuba toki mu mwaka gwa Buganda 2024 nga bwe gutambudde. Nnaku z'omwezi zaali lumu omwaka oguwedde yatutegeeza nti omwaka guno gwali gwa kweteekateeka. Njagala nnyonnyole oba mu bibaddewo byonna events zaalabye omwaka oguwedde wabaddewo okweteekateeka oba tewabadde ku njuyi zonna eri abazzukulu eri abakulembeze bajjajja abataka b'obusolya Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja n'abalala bonna wabaddewo okweteekateeka. Era omwaka ogwo ki ekisinza okubeera nga kikola amawulire okukwata Abaganda omugamba w'omubabiro n'ensonga endala zonna. So tugenda kugenda ebuzibu okwanalizinga omwaka ogwo. Mukadde wange njagala tutandike ku nsonga enkulu. Abaganda waliwo bagambye beeteeketeeka omwaka 2024 okweteekateeka kubaddewo obubaka baabufuna. Okweteekateeka kubaddewo naye nga sinagenda eyo nsaba onzikirize nerabiddemu nsooke okukubagiza n'okusaasira abazzukulu ba Gabo nga yonna gye muli nti mu mwaka ogwo gwa 2024 jjajjaffe mu biruziikwa yatubulako n'olwekyo mu kiseera ekyo twabadde n'okunyolwa n'okungubaga n'olwekyo mbakubagiza era mbasaasira olw'enjege ye yatugwira jjajjaffe n'atubulako
mu ngeri eyali ennyangu ennyo, naye Mukama Katonda bw'ati bwe yateekateeka. Newankubadde nga wakati jjajjaffe mu kubula ate era n'ekika ky'emmamba kyongedde okugenda mu kkubo ery'ekizikiza, naye ndowooza bye tunaabyogerako bwe tunaaba tufunye akadde nga twogera ku mbeera ekika ky'emmamba gye kirimu oluvannyuma lw'okubula kwa jjajjaffe mu biruziikwa n'ebyaddirira. Weewaawo puroguramu eyo tujja kubeera nga tugifuna, era nange neegatta ku bazzukulu ba Gabonga bonna okwetoloola ensi yonna okubeera nga tugenda maaso okukungubaga n'okubeera nga tunakuwalira wamu n'ekika kyonna, saako n'abo abafunye obuzibu mu bika ebitali bimu, bazzukulu ba Loomwa, ab'endiga, mwaviibwako Daniel Bossa Kakedo, ebika bingi oba muwerako, bataka b'obusolya abazze bazaawa, nammwe ebika ebitali bimu twongera okunyolerwa wamu nammwe abalala mwenna abaviiriddwako ab'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano, nammwe twongera okunyolerwa wamu nammwe, ate abatuuse ku byengero ebyenjawulo, waliwo abafunye embaga, waliwo abanjuddwa n'abanjudde, waliwo abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo, abakoze emikolo egitali gimu nga graduations, birthdays n'abalala byonna. Buli omu waali ng'ofunye essanyu, nawe tukusanyukirako, ate ne tunakuwala nammwe abafunye ennaku mu mwaka 2024, katusuubire 2025 wanaabaawo enjawulo, yadde ng'ebisoomooza tebibulamu. Mukadde wange, abantu beeteeseteese, bantu beetegeka 2024 walabawo obubonero obukulaga nti obubaka bwewabawa ku mukutu guno Gatonnya wanga lumu 2024 nti baabufuna Abaganda bonna gye baali. Nga tetunatuuka ku kufuna bubaka, nze ndowooza nti 2024 bwe tuba nga gunnyonnyola bwe gutambudde, tuyinza okugamba nti gubadde nga minzaani gye tuyinza okugeraageranya oba okupima baani abeeteekateeka oba benkana ki abeeteekateeka, benkana ki abali ku ludda olw'abali tebeeteeseteese. Kakati bwekityo kyenyinza okukuwa 2024 abadde wa minzaani, abadde wa minzaani kupima abeeteeseteese n'abateeteeseteese. Abeeteeseteese be baliwera ejjinja minzaani yeekubiddewa eri abeeteeseteese, abateeteeseteese yeekubidde ludda ki? Yeekubidde nnyo ku ludda lw'abo abateeteeseteese. Be baliwa? Be basinze obungi. Naye ate ne ku ludda lw'abeeteeseteese nabo babaddewo, era nabo minzaani n'eragalaatiri zaabwe nga bwe zifaanana. Minzaani ebeera bwet, baliwa ku ludda ki olw'abateeteeseteese mu Buganda? Buli ludda lubaddeko. Kati tulina oludda lw'abakulembeze ne tuba n'oludda lw'abajjajjaffe abataka b'obusolya. Kati bajjajjaffe abataka b'obusolya kimpadde essanyu nti beeteeseteese. Bubonero ki obulaga nti beeteeseteese? Obubonero bungiko, naye akabonero nyinza kujjayo kamu nti we twabeerera n'ekizibu ky'embeera Ssaabasajja Kabaka gye yalimu, bajjajja okutambula okugenda e Namibia kyalaga okweteekateeka kwabwe. Essebo ako kaali kabonero k'amaanyi, kaali kabonero k'amaanyi, era kensuubira nti ke kamu ku bwaleeta enkyukakyuka ezaalemesa olukwe olwali lukoleddwa
abamu ku bakungu n'abambejja mu Buganda. Yadde nga akabonero akabamu bakatwala nti kaali ka kunyoomoola, kuyisa lugaayu n'okulaga obunafu eri Obuganda nga waliwo emitendera bajjajja abataka abamu kye bagamba gye baali balina okuyitamu. Nzeyo nga tetunnatuukayo njagala kuggumiza wali kwe kweteekateeka kw'abajjajja. Nti ekyo kyali ekikolwa omuntu eyeeteeseteese. Kati kwoteeka n'Abaganda abalala mu nsi yonna gye baali nabo abeegatta n'abataka okulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti Ssaabasajja Kabaka akomawo mu Buganda. So mu kaseera nga empologoma eddugadde Abaganda bajjajja abataka b'obusolya bayolesa okweteekateeka okwenjawulo ekyoleka nti obubaka bo baabufuna. Obubaka baabufuna ate n'Abaganda abamu era abatonotono baabufuna. Kati naye olw'okuba nti nno okweteekateeka okwo kwaliwo kwayamba Abaganda okuwangula olutalo olusooka. Essebo entalo zaali mmeka mu mwaka ogwo? Anti olwaleero ng'era bw'olaba Ssaabasajja Kabaka akyali mu mikono gy'abalabe. Kakati nga luli olukwe lumaze okugwa obutaka ate era tetulina nnyo ssuubi nti waliwo eddembe eryetengeredde lye tuyinza okutambuliramu. Era kikyetaaga okuba nga twongera Abaganda bongera okwogeza eddoboozi limu n'okulaba nga bateeka amaaso ku ekyo kye baakola ku mulundi guli okulaba nga kyongera okutereera. Okweteekateeka okwo kwolekedde era kumazeeko n'omwaka olw'ensonga empologoma yakomawo naye wetugenza okumalirako omwaka olabye ng'okweteekateeka okwo kutambulira ddala okuviira ddala eri gye kwatandikira okutuusa omwaka okuggwako babaddewo okulagayo. Nga ekirwadde ekiri mu Buganda nti Abaganda tulina nnyo ekirwadde ekya gundi bw'ayambala kala bwetiisi musemberera, gundi bw'akkiririza mu nzikiriza bwetiisi musemberera. Kati kiremesezza Abaganda okukola okuggusa ensonga n'okwogeza eddoboozi erimu olw'ekirwadde ekyo. Naye nsuubira nti gye tugenda tujja kwetaaga okulaba nga ekyo kirwadde tukijjanjaba Abaganda basobole okwogeza eddoboozi limu. Ebyakolebwa wakati ng'empologoma eddugadde Abaganda okwatooloola ensi yonna abeegugunga okubanja Ssaabasajja Kabaka kikwoleka nti Abaganda ddaaki bazuukuse omwaka 2024 baazuukuka. Njagala saagala nnyo okugamba Abaganda oba saagala kuwakanya naye okusinziira ku nneeteekateeka y'abajjajja kati we tuli bajjajja bayimiridde okwawukanako bwe tubadde emabega. Bajjajja abataka b'obusolya kati bayimiridde era nkakasa nti n'enkuyege zitambula. Oyimirira ku mpagi ki okugamba nti ddala kituufu bayimiridde era weesiga ki okukakasa ekyo nti mu myaka 5 bajja kusigala bayimiridde okwawukana nga bwe babadde emabegako kyandiba ekyakaseera obuseera? Enjawulo eriwo era endowoozesa nti nno bajjajja balinako we batuuse ne we batutuusizza nti olwaleero bajjajja amaloboozi gaabwe buli kiseera tugawulira nga gavaayo okwawukanako bwe tubadde emyaka 3 emabega. Bajjajja babadde babeera mu kisenge ne boogerera eyo ebigambo ne bikoma eyo. Naye kati kiraze nti nno bajjajja balina kye balengera, balina ekkubo lye bakutte ery'enjawulo okuva ku bakulembeze. Essebo bajjajja n'abazzukulu bali kimu oba buli omu akyali kuba mu puroguramu emu gye twakola abazzukulu banjawulo wanyinyonnyola nga buli omu bwali ku kazinga akakekisa waliwo abazzukulu bakulembeze bazzukulu eno
waliwo abazzukulu aba bulijjo ne wabaawo n'abazzukulu abakulembeze. Kaakati simanyi kiki kyombuuza nti abazzukulu ne bajjajja bali mu kkubo limu. Tutunulira aba bulijjo. Aba bulijjo abasinga nabo olw'okuba nti wabaddewo enkola y'abataka okuba nti babadde tebalina nnyo ddoboozi lirambika bantu wa gye tulaga, abazzukulu abasinga bakyali ku ludda lw'abakulembeze. Essebo so bajjajja bakyali bokka abalina abazzukulu be bali nabo, naye nga buli bamu batambula mu ngeri eraga nti bamalirivu okugguka gye bagenda. Mwaka 2024 nakye nalaba nga tutandikidde ku kyabajjajja abataka b'obusolya bakyalimu okutya ng'ensonga ezimu ekigambo sijja kukikozesa naye kansigale ku kutya eti amazima tebannatuuka kwetengerera kuyimirira ku magulu gaabwe nga bw'ogayimirirako gwe ng'omuzikunoga nti kino kikyamu n'okyogera mu January, February, March kutuusiza ddala omwaka bwe gugweddeko. Naye tuzze tulaba ensonga ezimu nga bajjajja ebimu babikkirira bakwekereza n'okukola kutya ng'ate abakulembeze balina bye bavayo ne boogera nga ekintu bwe kyandigwanidde okuba. Kansigale ku bazzukulu nga ggwe oli kyakulabirako. Sinakakasa nti bajjajja beetengeredde. Obwo obunafu buva mu kalica y'Abaganda. Okay. Baganda bonna nga tetwawudde. Okay. Balina kalica gye batambuliddemu ebbanga ddene. Kaakati kalica eyo nga tebaagala nnyo okuteekamu bintu birala bibalagirira gye bateekwa genda. Kati kankugereze nti Abaganda balina kalica ey'okukwata omumuli. Ng'okukoleza omumuli gubakole ki? Bamanyi nti eno ye kalica yaffe tumulisiza. Kaakati ne bwe baba nti batuuse mu nsi gye batemyemu emiti gye bakandudde tubiyita ebisenyi, ebitoogo by'ennyanja byonna bye bakandudde. Kakati ng'ensi eyo erina omuyaga ogutasobozesa mimuli kwaka, tebasobola kugamba nti mu kalica yaffe tuyingizeemu okukozesa ebitaala bino eby'Abachina oba ebya balubu tusobole okulaba gye tukola ki? Gye tulaga. Basigala ku mimuli gyabwe. Kati ekyo kireese obunafu bwa kalica eyo bulina kye butadde ku bataka okuba nabo abanafu n'Abaganda. Okutunuulirako ku miyaga egibadde mu 2024 giriwa gy'olaba egibadde egy'amaanyi era gikwatiddwa gitya era olaba nga gy'ogenda okumpa tugivuunuse egimu ku miyaga oba waves ezibadde mu Buganda ez'amaanyi mu kulabako eriiso lye lirengera ewala emiyaga egyo gyegiriwa gye tubaddemu oba gye tuyisemu omwaka oguwedde? Emiyaga giringa ndowooza batwogereku ebiri. Lwe lutalo lw'Abapakasi nga bajjajja bwe babayita ne bajjajja abataka. Muyaga ogwokubiri lwe lukwe olwali lukoleddwa abakulembeze b'Obwakabaka n'abalangira okuteekawo oba okuteeka ku Buganda amaziga. Essebo. Okay. Tutandikire ku muyaga ogusooka gw'oyogeddeko ogw'oluwonko oba n'okusika omuguwa obutakwatagana wakati w'abakulembeze ne bajjajja abataka b'obusolya. Omuyaga ogwo gukosezza gutya Obuganda era okugenda obuziba? Omuyaga ogwo gubaddemu biki era ebikolo oba events ezibibaddemu zitegeeza ki
so tunokolera event nti wano waliwo okusika omuguwa wano ne events ezo kyezitegeeza oba kyezigasse kyezitodde ku ggwanga Buganda omwaka oguwedde. Yes, wabaddewo okuwolabula abataka mu ngeri gye bakolamu ebintu byabwe n'okulaga abataka nti tebasaanidde kusukka lukoloboze abakulembeze lwe babateereddewo. Kati omuyaga ogwo guleese akayuguumo k'amaanyi mu Buganda era mwe mubadde abataka abamu bayisaako ebiwandiiko ebibagoba ku butaka bwabwe ebimu ne biviirako n'abantu abamu okufa n'embeera endala ezibadde ku bataka nga bwe tuziogerako. Events kyezibaddemu nze njagala okuya nti wano waliwo okusika omuguwa wano waliwo okusika omuguwa wano waliwo okusika omuguwa anti kati abataka bayisa ekiteeso ogenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka e Namibia. Ekiteeso ekyo kyaleeta akagulumbo era ne tulaba ebiwandiiko eby'enjawulo ebiyisinganya emikono ne tulaba abamu ku bajjajja abataka abaali mu lukiiko nga bali ebigambo byabwe naye olw'okuba abataka baali bamaze okutema ekkubo oba omukwaju abataka basobola okuwangula olutalo olw'okugenda e Namibia era ne bagenda. Ekyoga nti abataka bayimiridde ogumu ku muyaga ekimu ku events zenjukira mu muyaga ogwo gwennyini mwe mubadde ogwa omukubiriza w'olukiiko lwabwe Jjajja Kizito Mutumba mwaka ogwo oguwedde abadde akulaga nti beggayira mu kisenge ne bateesa ne bakola batya n'amala n'abavaako ng'ekyokugenda e Namibia yavaayo n'agamba ebigambo byayogera ng'alaga nti bo tebali kitundutundu kwabo ku paati egenda. Twakiraba bwe baali bagenda okusinkana President Museveni era omwaka gwe gumu ku nsonga emu kwezi era ezogenda e Namibia era yavaayo omukubiriza waabwe Jjajja Kizito Mutumba okulaga nti abo beenoonyeza byabwe tebikiikirira bataka era nekyongera okwoleka nti ye yandibanga yakwata ekkubo ng'akwatagana yali ku ludda olw'abakulembeze. Akabonero ako kakulaga kimukadde wange era tekasaanyawo kaliiri akabonero kogamba nti bajjajja bayimiridde. Abajjajja obuwanguzi bwe baatuukako mu ngeri zonna ezibakugira nze ndowooza kyekikulu era ge mawulire kuba Abaganda ffe tulina olugero olugamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kakati gwe omukubiriza w'olukiiko lw'abataka bw'ogamba nti nze sijja genda kutabaala naye n'oli ekiridde oli agenza okutabaala naawe kisobola okukola ki okulya. Naye ekikulu nti abaagenda ku lutabaalo baalukola ki baaluwangula. Era newankubadde ebintu byonna byakolebwa ne bano baayagala ekintu kimu ng'olukiiko lw'abataka kulaba ng'Omutanda ali ku butaka era bwe baali basimbula okuva e Namibia yagoberera baki bagoberere. Actually the big story emboozi yali ey'amaanyi zikanya nawe mu mawulire mu ggwanga Buganda ye yali emboozi ey'amaanyi kuba behind the corridors oba emabega w'enkuubo waaliwo embiranyi banaagenda tebaagende meeting mu Bulange Mengo ne zituula ebiwandiiko ne bifulumizibwa waliwo n'ekyetwalaba ekyateekebwako emikono n'ebyava wa mu State House n'ebyava mu bitongole bya gavumenti kwegamba olaba nti bajjajja singa bafuna obuwagizi ate basobola eggundi yaabwe ekyali nnywevu. Alipoota ya Busesebu essiga lyabwe gumu nnyo tubadde tulina golodi gwe tutamanyi. Alipoota ya Busesebu ku big story ey'omwaka mu Buganda during
aba before, during and after waneeno nga beeteekateeka bye baayitamu byonna nga bagenze naye nga bavuddeyo alipoota ya Busesebuye biriwa bye mwayongera okuzuula ng'abataka tebannasimbula bakyayogera boogeze ensimbi ne bazinoonya wagenda wa pulezidenti agize amaze abavuddeko ensimbi ze yali alina n'obbawa na biki byonna ne bitagenda bulungi bamaliriza bagenze omukulu nno mwerabidde ebyo byonna eventi eyo alipoota yammwe yaleese ki? Alipoota ndowooza bye yaleese ebimu byebyo bye tubadde tumanyi naye kye twagala ennyo okwogera nti mpoziri ffe kye tulaba nti era olwaleero Ssaabasajja Kabaka akyali mu mikono gy'abalabe be nti newankubadde wali bajjajja baakola mu biri byonna n'Abaganda ne babeegattako naye waliwo kye batannaba kukola nti yadde bajjajja baasobola okugenda biki byonna ne babikola waliwo ekitannaba kukola kye tuyinza okuga nti obwato bufa magoba kyekiriwo ekyo kakati nga okuba nti nno Ssaabasajja Kabaka akyali mu mikono gy'abalabe abataka tebalina busobozi na buyinza kumujja mu mikono gy'abalabe ekyo ndowooza kye tunaatunuulira 2025 okay akabonero bajjajja bagenda nga bakyali wano tebannasituka kwanja katugende buziba mu mboozi ey'omwaka mu Buganda nga tebannasitula byewalaba byonna bye twayogerako bye twalaba byayongera kukulaga ki ekisookera ddala ekyokuvaayo ne balangirira baatuula mu lukiiko twasookera mu lukiiko olw'abataka ekiwandiiko ne kifuluma nti tujja kugenda tukole ki okulambula ku beene n'okumunoonya baddala gyali e Namibia olwamaliriza ndoza waayitambale n'akatayi nga tekannasala ne bagenda mu State House okusinkana President era n'ekimu ku ebyo ekyali ku mwanjo kyekya okusaba obuyambi eri President obw'ebyokwerinda n'obw'ebyensimbi okulaba nga bagenda balambula ku Ssaabasajja Kabaka kye twajjayo era ekyakola eggulire President okuvayo n'agamba nti ebintu bya Kabaka ebyo sibirimu era simanyi nnyo bikwata ku bulwadde bwe naawe waali e Namibia ekyo nakyo kyakola amawulire ne tukomawo tulaba emboozi endala nga Jjajja Kizito Mutumba n'abaali e Bulanga ekiwandiiko ne kifuluma ekyasooka ekyokubiri kyafuluma nga kiraga nti Ssaabasajja Kabaka nti talambulwa era tali mu mbeera mbi ebintu byonna events nga tetebannasitula na kuva wano zakwoleka ki ezo zaayoleka nti nga mulimu nno ebintu bibiri byogasse ombuuza ku byali byogerwa ku Ssaabasajja Kabaka ebyali byogerwa benyinza okuyita abalabe ba Buganda abo abaali batutte Ssaabasajja Kabaka mu buwaŋŋanguse ate ne tubeera n'ekyabataka n'olwekyo biri bibiri abataka baali ku lutalo bafunye amawulire oba embulubujjuzi yitiŋŋana Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa oba yawambibwa n'atwalibwa mu nsi emu abamu bagamba Ssaabasajja Kabaka alina gye yeetwala Ssaabasajja Kabaka bw'abanga alimu obuzibu talambulwa ebyo byonna nga biri muki mu kavuyo naye nga bw'otunuulira ku sayidi y'abalabe nti waliwo oluko lwali lutegekeddwa okutemula Ssaabasajja Kabaka mu kiseera ekyo era abo abaali bategese oluko olwo be baamuwamba okumujja mu lubiri e Mengo ne bamutwala gye baamukola ki gye baamutwala
era nga balina enteekateeka enkuukuutivu mu kyo kye baali bagenda okukola nkufuna okukolera gye baali bamukoze eki bamuwaŋŋangusizza. kakati abataka balwana nabo okulaba nti bataasa mukama waabwe. Kakati mu strategist z'entalo kuba olina kyoleese nti abataka bagende wa pulezidenti. Pulezidenti abagamba ebyo tebinkwatako saabimanyaako. Si tebinkwatako naye sibimanyiiko ekigambo ekitufundiza sibimanyiiko. Ebyo sibimanyiiko. Yes. Kakati nze njagala kugeraageranya abataka n'abalabe b'obwakabaka ne pulezidenti ku lutalo lwa Russia ne Ukraine ne NATO. Kakati Russia ekuba NATO ekuba Ukraine buteegatta kuki? Ku NATO. NATO egamba fe ensonga ezo zaabwe za munda. Russia egamba eno Ukraine eyagala kwegatta kuki? Kyesikkiriziganya naki? Nakyo. Kakati Ukraine nga terina maanyi bw'eba eyagala okuwangula Russia ekola etya? Ng'emanyi nti naye Russia etya ku Amerika. Ate Amerika yeri mu NATO. Yeetaaga amaanyi ag'enjawulo. Egajjawa. Enagajja mu NATO. Erina gajja mu Amerika. Memba waki? Wa NATO. Naye ate bwekwata ku Amerika Russia olutiko lugikola ki? Lugimera. Kati ezinga mikono. Kati wali oyagala abataka bategedde olukwe naye abali mu lukwe beba abalina amagye pulezidenti beyawa amaki ng'era kyonna kye basobola okukikola. Kati wali oyagala abataka bakole ki? Bo bambale bukanzu besibeko ebyumu batambule ku luguudo kabakanjagala? Oba wali oyagala buwanguzi bw'abataka nga bwe bakola ki? Golowooza kiki abataka kye bakola nga bali e Namibia ekyawaliriza Namibia okusibirako kabaka emigugu adde akomewo e Buganda? Busese buyandibanga yakimanya kyali kiki abataka kye bakola? Sikimanyi, tebakitubuuliranga. Tubadde gundi nkugambye twali ku Masi ne tuvaawo ne tugenda e Morocco. Waliwo ekyenjawulo ekyakolebwa. Ate ngenda okudda nga tuli nze nali mulwadde omu. Mukadde wange waliwo ekyenjawulo ekyakolebwa kuba Ssaabataka agenda okudda byonna ebyakolebwa wali okyali mulamu bulungi nnyo nga Busese bw'alipoota muzireeta. Gwolowooza kiki ekyawaliriza gavumenti okusiba emigugu akomewo? Sikimanyi. Naye nga waliwo ekyakolebwa ekyenjawulo. Nze ndowooza kyaliwo. Naye nga kyava ku strategy abataka gye baakola nga bagenda mu lutabaalo. Okifunye? Strategy eyo ye batuusa ku kye baakola ki? N'olw'ensonga kati waliwo okulowooza n'okweteekateeka n'okubala entalo. N'olw'ensonga y'abataka baawangula olutalo baaluwangula. Anti singa baaluwangula mukama waabwe singa ali mu mikono gyabwe olutalo terunaggwa. Naye step esooka yakola ki? Yagguka. Nti kati bwegguka
ate Abaganda buli omu n'asigala ng'alina obulwadde buno obwagundi obwo obwakinyeenya mutwe. Ate oyo yagende wa pulezidenti, ate oyo yakolagana ne gundi, ate oyo ayogera bw'ati. Kati no osanga Abaganda abamu nga badisidinga n'abalabe b'Obwakabaka. Okugenda n'abataka wakiri ate tugenda n'abaana abaali batutte Kabaka e Namibia. Ojja ki mu kabonero ke nalaba bukyanga Kabaka akomawo sinalaba president oba yadde omukulembeze yenna mu central government ebbaluwa kulisaayo beeno oba ku olwadde n'okuyita mutya akabonero ako mu mawulire ndaba nga kakulu nti oluyogaano olwaliwo lwonna yakomawo mu Matumbi budde n'ayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abalangira ne bamwaniriza n'abambejja n'abakungu n'okutuusa kati tetulabangako oba nsisinkano oba muntu yenna kuva mu central government. Nakabonero amaaso gange olaba gye galaga ebyendaba birimu eggumba era byoleka ki? Anga bwe nkugambye nti olutala lukyaliwo. Naye olw'okuba nti abantu baffe balina obulwadde. Kati olwaleero bw'obuuza abantu bajja kugamba ndowooza obuzibu tewali. Buli kimu kiri mulaala. Era abantu bakuweereza ebigambibwa nti nno Ssaabasajja Kabaka atuweereza obubaka n'atugamba kati ngenda ntereera. Ebigambibwa? Nti ndi bulungi. Naye kati okujjako nti abantu bo bayinza okuba balina endaba gye balaba eyawukana ku yange. Kakati eyange yetuukira ku ky'obuuza nti oli akugambye ku kisaawe Entebbe nti ono taata waffe. Akutte n'ekiwandiiko akisoma. Kakati gavumenti ogisuubira kuyingiriramu wa? Wantegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ali part of the security of the central government. Bw'abeera part and parcel of the security of this government. Ssebe alina okubiyingiramu. Era nga bwe yali ekikoze emabega. Kuba tumanyi abataka okugendayo kiki kye walaba? Ababaka ba Uganda abatwala ekitundu bendo bende eryo bonna bavaayo ne boogera. Kati bwe babanga ababaka ba Uganda president balonda baali bamanyi. Minister wa Foreign Affairs yali amanyi. President yekka yali takola ki? Kati kitegeeza president yali tamanyi naye nga government emanyi. And who is the head of government? President. Naye yali tamanyi. Ekyo kyoleka kiri eri kye nakutereezezzaamu nti omuntu asobola okubeera omulwadde naye ng'atambula naye ng'alinako ekitundu ekiki omuntu gwe twogerako owuliriza ekirwadde. Okugulu kuyinza okuba kwasanyalala naye ng'omuntu akola ki? Waali. Kali ne gavumenti zibeera ng'abantu zisanyalalako ebitundu ebimu nga bikola ki? Nga bikola. Kati ekitundu kya president mu kaseera ako kyali kisanyaladde. Kati omusaayi guno nga tegutuukayo. Akabonero ensonga lwaki yali big story okuviira ddala ku bataka okugenda noonya
intervention ya government kuba government baruwa bwe zifuluma okuva mu ministry y'ensonga ya home affairs ye Namibia government okuyita mu minister yali Oryem oba Okero Oryem ndowooza oba ndowooza ye yavaayo okwogerako ku nsonga eyo n'ekiwandiiko ekyafulumizibwa wano state na state nandisuubidde nti Ssaabasajja Kabaka okukomawo kwe wandibaddewo ekyenjawulo diplomatically okuva mu gavumenti yawa ne Namibia saako ne gavumenti eno ku addressing ebibaddewo ne bukyanga akomawo baasirika ye yali move bakye kyali ekikolo ekirungi kyennyini ku katubagira akaaliwo ekyokusirika gavumenti eya wakati kuba ensobi zaakolebwa mpitirivu nga ziva mu gavumenti y'Emmengo era nezimu nezikkirizibwa nti eno yali nsobi naye ekintu kyakositinga nnyo eggwanga Uganda ku international scene n'enkwatagana y'eggwanga eryo n'ebirala byonna ebyakolebwa okusirika kwa gavumenti nga beena akomyewo ne wataba kintu kirala kyonna kyabadde kigwanidde anti kiri bwe kiti nti gavumenti yakola ng'omutwe tegukola ki tegumanyi kakati ekibi abalabe b'Obwakabaka ne gavumenti ya Uganda ng'ebayambako ekibi kye baafuna abataka ba Buganda bo kwe kumanya nti omutwe guno gusobola okubeerako kye gutugasa kati bo ne bagenda ne bakwata ku mutwe gwa Uganda ne balaba nga gukyalimu akabugu era omutwe bwe gwali gwogera gwabagamba ebyo sirina kye mbikola ki kati abataka ne basituka ne bagenda e Namibia nga balina omutwe gwa Uganda era kyebutova olaba nti ebitundu byonna bwe batuuka e Namibia ebye Uganda byakola ng'ebiwandiiko byonna ate bigende wali omutwe gwa Uganda kati kyayamba abataka okulaba ekyali kigenda mu maaso nga bali e Namibia ne gavumenti y'e Namibia n'etegeera kuba bano be balina omutwe gwa Uganda. Ekikolwa ky'abataka okugenda e Namibia kiina kye kigatta oba kiina kye kyagatta okutandika ddala omwaka guno ne mu maaso gye tulaga ku kununula Buganda. Na abataka tebaagala kununula Buganda. Ngamba ekikolwa kyabwe bo nga bo baleke naye ekikolwa kye ndi mu kwe-examininga ekikolwa ekyo kwa bo bayinza obutanunula so mwami njuki okwogera ekintu naye nga ate gwakyogedde si kyotegeeza naye ate omulala nakitwala bulala ne kireeta action ekikolwa kyabwe kiyinza okununula Buganda. Asaagala kigamba nti kununula Buganda njagala kiyita kuzuukusa Baganda. Okay. Kuba Abaganda abeebafu ebya Buganda tebabimanyi. Niwe babase tebamanyi oba beebase Buganda oba si Buganda. Kati ekikolwa ky'abataka kigezaako kuzuukusa baki Baganda. Banaazuukuka. Katusabe nti balina amatu balina amaaso kati bo be basalawo. Emboozi yennyini era ey'abeena okubeera e Namibia yayongera okwoleka amaanyi obuyinza Charles Peter Mayiga bw'alina era ne series of programs zetwakola zayoleka omukulu amaanyi g'alina amayitirivu omuli
okuyita oba okukwata omukubiriza w'olukiiko lw'abataka n'agenda ne mu siga eri abalangira n'ajjayo omulangira wa Ssajja n'ajjayo omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ne batuula ne babaga ekiwandiiko ekyalimu obubaka obwoleka nti Ssaabasajja si muyi ate era talambulirwa kuba abasawo baga nti ekyo kimuleetera olumu okukoseka n'okukola kutya bwonna. Tuvaawo tulaba ebigambo byajja ng'ayogera mu lukiiko olwa Buganda era kuddugala kwa Kabaka, ne tulaba ensonga endala eyaliwo ennyo eyavanga mu nsonda ezeesigika nga ziga nti y'omu ku abo bali bagaanye abatakugenda e Namibia. Ne tulaba emboozi endala ey'okukkiriza eyali akulira security ya Kabaka okumukkiriza agende ku misomo. Bino byonna byalekawa Buganda ng'omuntu omu nga Katikkiro alina amaanyi ago gonna. Agwebuuza ndowooza ekibuuzo kyo kiri ekituufu kiri nti eky'Abaganda bakitegeera n'okutuuka olwaleero bamanyi nti ono yabawamba oba bamanyi nti mukwano gwabwe. Kati ekyo kyekirwadde ky'Abaganda. Baganda bakitegeera nti ono mulabe waabwe, oba era bakyasugumbiza nti bali ne mukwano gwabwe. Era olina Abaganda enkiiko ezitudde eziddamu okwekenneenya ddala lwaki Kabaka yali e Namibia era ekigendererwa ky'okubeera e Namibia kyali ki? Ebyo byonna olwaleero singa bye tuliko olukiiko lwa Buganda singa lwakomawo lwali lukomyewo ne lutuula. Olukiiko lwa Buganda lulinda balugambe nti Kabaka awonye lulyoke ludde luteese. Abaganda balinda kugenda mu nkuuka Kabaka ajje bakube engalo ku ggwanga lyabwe nga lifaanana nga bwe lifaanana. Kwegamba kyobuuza nange kyenkubuuza nti eky'Abaganda bakitegeera era Abaganda beetuula ne beebuuza ddala ani yali atutte Kabaka waffe Namibia? Ekigendererwa kye yali atutte Kabaka waffe Namibia kyali ki? Bwe kiba nga kyali kikyamu akyasaanira okubeera mu mikono gyabwe? Abo baali bamututte Namibia oba Abaganda tebakyalina busobozi ku Kabaka waabwe? Ebyo n'ebibuuzo bisigala bikola ki? Biri open. Okiraba? Mulikyo ebyo byetaaga okugenda nga tubyebuuza nga bwe tubiddamu. Kyekyalemesezza olukiiko lwa Buganda, olukiiko lw'abataka bukyanga Ssaabataka akomawo teruddangamu kutuula. Lubadde lutuula lwawummudde kugenda mu Krismasi. Biteeso ki bye baasembayo okwogerako? Jasi babaddemu n'ensonga naye nte zibadde z'amaanyi nnyo kuba mubaddemu obuyuuguumo bw'abataka be babadde bagoba ku bukulu be balowooza nti be baali emabega w'okutwala w'okugenda e Namibia Babwongo. Ebyo byonna bibadde bitaataaganya olukiiko lw'abataka. Abaganda bakyalina obuyinza n'obusobozi okuwanirira Kabaka waabwe.
ekyo ndowooza Wabusesebuusi yasaana okiddamu ekyo. Ndi ne muzzukulu wa Gabunga abaddewo emyaka agoberedde ensonga za Buganda azeetabye namu ategeera obulungi era njogera n'Omuganda gwe mmanyi obulungi nti ebintu bino abitegeera abimanyi. Obubonero obuliwo nga beena akomyewo n'ebibaddewo mu transition eyo ng'akomyewo. Kankibuuze naye nga sejjeemu tukyalina obuyinza n'obusobozi okuwanirira oza kantwale kyonna obwakabaka bwa Buganda tukyabulina. Ng'ate bw'obwakabaka tebuliiwo. Wabaddewo kabaka. Obusobozi tukyabulina okuwanirira kabaka. Ansa egamba nti tetukyabulina. Nekiyinza okunyiiza bannanga abamu. Lwaki tetukyabulina? Okutegeera kwaffe kwakyuka. Entegeera yaffe yakyusibwa bwe tutegeera kabaka. Transition oba oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okudda, ekiseera ekyo okinyonnyola otya ebyaliwo ebikolwa nga tugeze speech ye gye yawa ku matikkira ge, okujjukira amatikkira ge nga abakulu bali mu lutikko e Namirembe. Eyali egamba nti abataka si be balonda kabaka wabula abataka ab'enkizo bamanyiddwa. Abamu gye batwala speech yalimu abamu bwe bayita obusungu olw'ebyo ebyaliwo n'obukambwe, ndooza n'ebyali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, ebyaddirira abataka abamu ne tufuna ag'omukuntu. Waliwo abataka abateeseteese okugobwa. Era Walusimbi mbiro za nkya Kigumba jjajja Walusimbi yali ow'ekika ky'Effumbe n'akataye nga tekannasala omusango ne gusalibwa, nga tujjukira omuzindalo gwe yakwata ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'ayogera ebigambo ebyali eby'amaanyi nti ffe abataka ffe abavunaanyizibwa ku kabaka, era teri mupakasi oba mukozi yenna alina tuwa amawulire, si yalina tuwa amawulire. Transition eyo nga Ssaabasajja Kabaka akomye events ezaaliwo Abaganda bazitegeera, amaaso zaali era ziraga ki zooleka ki. Zaali zooleka bukaawu obwabo abaali bagenda okutemula Ssaabasajja Namibia. Kakati olw'obutatuukiriza kiri ne baagala obusungu bwabwe babumalire ku bano be balowooza abaasuuza abaategula olukwe lwabwe. Kakati Ssaabasajja Kabaka nga akozesebwa ng'ekitala eky'okutemaatema buli gwe balowooza nti yabeekiika mu maaso. Abakulu katummulemu kati nnyo tujje kitwengere ne program katujje. Uganda ey'enkya